olunaku lwa leero tutaddeko essira lingi nnyo ku Supreme nga twagala kubunyisa engano yaffe mu bitundu ebyenjawulo. Promotion yasemba twali sayiza nze nabbinga eyo kyengera n'okweyongerayo. Leero gye tuliko kati tuli mu bitundu by'e Kawempe. Twalategeeza abantu b'e Kawempe n'ebitundu ebiriraanye paka Bombo, Gayaza, Kasangati, ebitundu byonna nga tugenda bikavalinga olunaku lwa leero. Twagala kubunyisa Supreme mu bakasitoma baffe aba end users abasembayo okugikozesa, aba chapati, aba restaurant, aba bakeries, batubunyisa engano. Tubagamba nti Supreme engano ennungi egonda mu kukanda bw'oba ogenda kukola chapati. Abakola bakeries mugimanyi bulungi nnyo nti egonda, amandazi gavaayo bulungi, chapati zivaayo bulungi, akawunga ke kalimu ekiriisa akalagirwa nti bw'olyako tojja kwejjusa, twetaaga genda mu ddwaliro kwejjukiza kali fortified, kaliramu vitamins ebirungo 9 ebyenjawulo. Oba kali ku paketi yaffe awo osobola okubimenyamu n'olaba ebiri obulungi eri obulamu bwaffe. Olunaku lwa leero tupatinaginze n'aba kiosk okutuuka ku muntu wa wansi asembayo. Tulina aba dealers balina ebyo, tulina aba kiosk. Tutambula mitundu ebyenjawulo nga tubunyisa engano, tugamba abantu engano Supreme yasinga. Tubasaba bongere tuwagira nga naffe bwe tubaddiza. Abantu baffe abazze olunaku lwa leero bazze n'ebirabo ebyenjawulo. Kati tumanyi lulaba n'ababa bavudde bajja kulekawo akabonero akalaga nti omuntu wa Supreme yayiseeko awo. Oyinza okufuna enkofiira, oyinza okufuna omupiira, oyinza okufuna apron, oyinza okufuna t-shirt. Tugamba bintu bingi nnyo. Era tubakubiriza mwongere okugula Supreme, mwongere okutuwagira, naffe tujja kubawagira.